gye buvuddeko Parliament yayise ekiteeso ng'esemba omusolo ogukunganyizibwa gavumenti ez'ebitundu gusigale mu bitundu ebyo gye gukunganyirizibwa era gukozesebwe mu kukola emirimu egitali gimu ku magombolola oba ku disitulikiti. Wabula bukyanga ekiteeso kino kiyisibwa ne gye buli eno tekisibwanga mu nkola. Olwaleero bw'abadde alambula obuwereza bwa gavumenti mu disitulikiti Nakaseke, akulira oludda oluvuganya mu Parliament Mathias Mpuuga nsamba, abakulembeze mu kitundu kino bamulopedde nti ezimu ku nsonga ezisinga okubatawaanya gwe musolo gwe beekunganyiriza, okusooka okuguweereza mu ggwanika lya gavumenti, ate okugusabayo ne kitwala akadde, ate era nga babawaza bitundu. Tufinawo ssente za emergency, tufinawo ssente zibeera waawo. Bwe mukunganya ne muziweereza ne mulinda emyezi 3 emyezi 2 tunafuna ssente ezo. Obuyinza buba bwa bulimba. Ebimu ku biteeso ebyasooka mu Parliament eno kyatebwa minisita wange wa gavumenti ez'ebitundu okugamba nti ssente eziva mu gavumenti ez'ebitundu zizibweyo. Kiri ku rekodi ya Parliament gye tutamanyi oba waliwo ekikyuseemu. Mpuuga avumiridde gavumenti okuba nga tessanga kiteeso kino mu nkola, bw'atyo n'abaza disitulikiti amagezi okujeema okuwaayo ssente ze bakunganya mu musolo kubanga baba bajeemye mateeka. Bwe mujeema muba mujeemedde mu tteeka kubanga twakiyisa mu Parliament. Kiri ku rekodi ya Parliament okubagamba nti ssente ezo Minister wa Finance mu kupalapanya n'agamba nti atujja zigiranga mu bwangu zijje zikomewo mangu. Ne ripooti ze tufuna nti muweerezaayo miliyoni 10 ate babaddiza 5. Kakati ebyo asobola kubikolamu ng'agenda kuwa abantu services. Mpuuga n'ababaka abalala okuva ku ludda oluvuganya basoose kusisinkana abakulembeze ku kitebe kya disitulikiti e Butalangu, oluvannyuma ne balambula ebifo ebirala okuli eddwaliro lya Commonwealth Center 3 n'essomero lya Kiwokosiyo era bennyamidde olw'obuweereza obutatuukiridde mu bifo bino. Abakazi bazze basatu nga bali waggulu wali naye ne wano omuntu alina kuyimbira labor suit. Kati njagala ombuulireko engeri gy'omanaginga. Abantu abakola mu store ezo be baani kubanga balidda esito gwokola kuyawa eyeri neeno okola otyo olwo. Okujja eno twagala kubeera nga tuwuliriza ebirowoozo by'abantu baffe, tubeeko empenda ze tutema kubeera nga tubayamba. N'otuuka ku malwaliro bwe gafaanana ng'abasawo balina kulimba bulimbi kiddagala weeri naye ng'ekyamazima teririiwo. Eddagala lyongerweko, abasawo bongerweko tusobole okugenda ku level ya health center. Akulira oludda oluvuganya agenda atalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okulondoola obuweereza bwa gavumenti era olunaku olw'enkya wakubeera mu disitulikiti y'e Luweero. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.